Mukadde waffe omutambizi omukulu era omugenyi waffe omukulu olwaleero Archbishop Paulo Semogerere wamu ne Father Akeris Mayanja, sebo omukiise wa Bishop we Masaka Musinya Sengoba Dominic, sebo bwana mukulu wa Saza Parish Father Sewanyana, mwenna babwana mukulu n'abasaserodoti abenjawulo abali naffe mu kusoma olwaleero, mukadde waffe Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi wamu ne Supreme Kadhi Sheikh Wasajja, mukadde waffe Bishop wa West Buganda Bishop Nsereko, abakulembeze bonna mu ddiini abali naffe leero, bakulembeze bannange okuva mu National Unity Platform nga bakulembeddwa Deputy President era nga ye President w'ekiseera Acting President Honorable John Baptist Nambeshe wamu ne Deputy President okuva mu Western Uganda Jolly Jacqueline Tukamushaba, sebo Secretary General David Lewis Bongoya wamu n'abakulembeze ab'olukiiko olw'eggwanga lyonna National Executive Committee ya NUP, bakulembeze bannaffe member aba Parliament abalonde abaliwo olwaleero, Mayor waffe ow'enkizo Honorable Florence Namayanja, abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo, ba member ba Parliament, abakulembeze bakunga, sebo Pokino n'obukulembeze okuva Embuga, abakulembeze ba local government basebo ne banyabo, mbalamusaako nga nsinzira eno mbuwanganguse gye naddukira okutaasa obulamu nga mwenna bwe mwamanya, era njagadde okukozesa omukisa guno okubalamusaako mu kifaananyi nga mundaba, okubakakasa nti nkyaliyo, nkyali mulamu, nkyali gumite era nkyalina essuubi. Bannange njagala mu ngeri ey'enjawulo okubayozaayoza mwenna okuyita mu kalulu akaali ak'omusaayi. Bannaffe bangi babuzibwawo, abalala baatemulwa. Mukama yeebale kubatuusa ano nga mukyali balamu newankubadde twavaamu n'ebisago bingi. Njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okunnonda nga President wammwe kuba mwannonda wadde twanyagululwa. Njagala n'obeebaza okulonda abakulembeze bonna be twabanjulira okutandikira ku Honorable Sebina Javira Muzirango n'ababaka bonna be mwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka newankubadde baamala ne bamunyagulula, n'ababaka abalala bonna. Mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale butagwamu maanyi, muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno okwakaggwa okwa LC okusimbiddwa mu mugongo, mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi nga bakozesa n'emmundu. Naye mbeebaza era neebaza Katonda teyakyatusobozesezza okuba nga tukyaliwo, nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bawaŋŋanguka, abalala bali mu makomera nga mwe muli ne Deputy President waffe Honorable Muwanga Kivumbi ali mu kkomera oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa, mwe muli ba Dr. Besigye, mwe muli muganda waffe Elias Lukwago n'abalala bangi. Bannaffe abalala bangi babuzibwawo nakati tubalabangako, nga mwe muli munnaffe omuyimbi gwe bayita King Zade. Abalala tubalabyeko nga bwe mwalaba ka video akaavaayo gye buvuddeko muganda waffe Sam Mugumya gwe baawamba kati omwaka mulamba n'abuzibwawo. Twategeezebwa nti yali akomibwa mu barracks era ka video kaavaayo nga yatulugunyizibwa, esanyalala n'amagulu takyasobola kutambula bakuyimirira, naye era bakyamukwese baganye okumuggyayo. Ebyo byonna tubikwasa omutonzi kubanga abatusingako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mu mirembe gy'abali baamiini, naye ate byamala ne bivaawo. So omutonzi waffe tasobola kulemererwa. Mwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu, kubanga bwe mukola ekituufu temusobola kulemererwa. Naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga, naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse. Njagala okwesa oguno omukisa okubasaba okubeera obumu. Omugenzi basudde munabuddu munnammwe
yatusomesa nti abasibe okulwanira eruzira libabbula ly'amagezi kuba abasibye abeera omu kiba kiyamba oyo abasibye so sibbo abaagala okwenunula era nabagamba gye buvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo byomanyi oba atalowooza nga gwe bw'olowooza kwekyo ekiseera kubanga naawe waliwo ekiseera nga byomanyi kati oba byolowooza kati tobimanyi oba tobirowooza n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna yenna anyigirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu so mbasaba okubeera obumu unity mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu ge galuma ennyama ffenna ekitunyigiriza kye kimu ate bwe tuneetakulula ku mbeera eno ffenna tujja kusanyuka wamu ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga tuli kyenkanyi nga buli omu yenkanakana ne munne njagala n'obbasaba temuzibwa amaaso tebabasiba akatambaala ne babalimba bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi oli tasobola kuba nga yeyaze n'ababbako obuwanguzi bwammwe ng'ensi eraba ate najja ne yeefuula nti yalwanira amazima tasobola kuba nga aweereza abantu abawamba abantu ate n'agamba nti ajja alwanirira abantu tasobola kuba nga aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobya abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba alwanyisa nguzi so njagala mubeere bagule b'amaaso mubeere nga mulaba muleme kubusibwa katambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo mwangu wakulimbibwa ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga kyangu nnyo abantu okutandika okukiraba ng'ekituufu so mubeere bagufu b'amaaso mubeere bakalabakalaba mubeere balabufu njagala obbasaba mubeere n'essuubi temuggwamu ssuubi baganda bange eno gye tuli tetutudde tukola buli kye tusobola era mbakakasa nti obubonero bwonna bwe mulaba ewaka n'obuli eno okwetoola ensi yonna yonna bulaga nti ekiseera ekyabo abatufugisa amaanyi abatunyigiriza kinaatera okuggwako obubonero bwonna bweraga so mubeere n'essuubi temuggwangamu ssuubi essuubi kyekyobugagga kyokka kye tulina okuba nakyo mbakakasa ti nange eno gye ndi situdde nkola buli kisoboka era njogera ennyangu gye ŋŋamba nti nyiga buli peesa lyensobola okunyiga wabula nammwe temuggwamu maanyi nammwe abali ku ground mwegatte mukwatagane ate mubeere nga muorganizinga nga muteekateeka bimuteekateeka katonda ali naffe mwesiga ennyo katonda ensonga muzikwase nnyo katonda musigale nga muli ku sayidi entuufu temuggwamu maanyi baganda bange nja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ate nja kukomerawo mu buwanguzi bannammwe mubakulembere mu abali mu bukulembeze mukulembere n'obwesimbu buno bubaka bubwo omugenyi omugole waffe olwaleero Honorable Sebina gy'aviira ffe nga NUP twakwesiga naye ate okusingira ddala bannamasaka bakwesiga muganda wange ne bakulonda yimiriranga ku ekyo ekyakulondesa sigala ku nnono yaffe eya servant leadership oba ey'obukulembeze obuweereza abantu ffe tubeere ekyo ekyokulabirako ekya Uganda empya gye tubulira abantu buli lunaku mukama ajja kubeera naffe mukama ajja tukulembera temuggwamu maanyi nze nkyali n'amaanyi nkyali n'essuubi nkyali ggumite temuggwamu maanyi musigale n'essuubi tugenda kununula eggwanga lyaffe tujja kweyagalira mu nsi yaffe omukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka wangaale people power our power people power